batemu ate bazibu nnyo. Mumanyi okuddira Clorox gweboozesa ennyama, wano gweboozesa ennyama ate gweboozesa enkoko. Mukama Katonda wange yalabbira alamiini. Addira Clorox n'ateekamu ne fferiyo n'anaaza ennyama eyo. N'aginaaza mu bulungi nnyo. Looza mumulaba. Fferi mumulaba sabbuuni looza. Uganda tumuyita sabbuuni, then Clorox. Uganda tumuyita jing. Yakoze abyoza. Olaba. Can you imagine? Mutwa bwennyini, mutwa ddala. Hello guys, eno gye tutambulira ne tuva e Uganda ne tugenda okukola mu nnyumba z'Abarabu. Bagamba okutambula kulaba okudda kunyumya. Banange kyekino ekintu bulijjo kyenjogerako buli lunaku eŋŋamba Clorox okumukozesa. Clorox mubi era Clorox si mulungi. Munfuna bulungi ba mikwano. Naye katwalo gye mbadde ntambulira eyo mu video nensanga video nga waliwo omwana omuwala omukozi ayoza ennyama, ayoza enkoko ng'ayozesa Clorox. Can you imagine? Ebyo ebintu ogenda kubirya bigenda kwonoona mu lubuto lwo munda. Bigenda kwonoona mu lubuto lwo. Okitegeera? Akutte enkoko ayozesa sabbuuni ataddemu Clorox. Bannange Clorox si mulungi. Kati nga gwe kaddama munnange amagezi g'enkuwa ge gano. Ebintu balanga bano abantu bamanyi obulabe obuli mu Clorox kubanga abasinga tebaasoma. Tebamanyi obulabe obuli mu Clorox. Naye nga gwe munnange gwe bw'oba okimanyi n'osomako obulungi n'olaba nti bwe bakulagira direction to use olina okwambala glove, olina okusibako kano akagundi k'okumumwa ne ku nnyindo. Clorox si mulungi. Clorox bw'akuyingira mu lubuto, Clorox ayonoona amawugwe. Gayinza obutononeka ezo ssaawa nga okyali ku kyeyo. N'oyinza okudda e Uganda n'omala ebbanga lyo n'olwala naye nga tokimanyi. Ngenda kubaterawo bannange ka video mukalabe nga omwana ateekamu Clorox. Si bya bulimba, mugendako erabirako n'amaaso ng'ateekamu ne sabbuuni. Kati gwe mukwano nze amagezi g'enkuwa bwe bakateekamu n'olaba bulungi ng'obiteekamu gwe tobirya. Kubanga tomanya bano abantu baba babeera ku ddagala. Ojja kudda e Uganda ofune ekirwadde ky'otamanyi naye nga wava nakyo ku kyeyo gye wali okola ki? Gye wali okola.